naye kinnuma nnyo ng'eriyo omukyala amaze okuzaala n'agenda mu tenti n'ayitamu mukoka ng'aliwo ekifo ky'asobola okukozesa nga tekirimu muntu. Kati kyetusaba kitwetereze kubanga kitukuba mu kalulu n'oyogera siriimu bannange omusajja atujjanjabye buli mwezi ava $15,000 okubeerawo oli n'agamba nti nze mukyala wange yasadde naye badde mu tenti. Tubeere bantu balamu tukozese bulungi ebintu bitukoleko. Private wing oba kinjogerako mukama wange sembere waliwo ekipande ekinene ti private wing. Abakuula amannyo bali mu private wing, ow'amaaso ali mu private wing. Bwe bagamba omuntu ng'aze oluba lumuzimbi genda mu private wing agambirawo banjagalako sente ng'addayo n'erinyo lye, ow'amaaso ng'addayo. Twalina kasikaani kaffe akabankuseere ba mwami Museveni nga ka mutwalo. Kati sikaani okuddwaliro mu private wing yeebiri. Bane tubasaba mutugondezeemu. Ebyo bibadde ebigambo by'abantu abakozesa amalwaliro ag'enjawulo naddala ery'Mukono General Hospital ku bbalaza ebadde ya Minisitule y'ebyobulamu egendeddwamu okunoonya ebirowoozo ki ku bantu boogera ku bujjanjabi bafuna kuva mu malwaliro ga gavumenti, era abantu tebalina bigambo biwoomu eri abajjanjabi nga bagamba abasawo bano bayitiridde nnyo okulyagalira abalwadde wamu n'okubasaba ssente naddala abakyala abali embuto abagenda mu malwaliro ago okuzaala ne bagamba bangi bagendayo okuzaala wabula batuukeyo nga tolina kubalongoosa. Abasawo babakanda ssente ate nga obujjanjabi bunasobola kuba bwa bwereere, era nga bawulira ku balwadde oba abantu abaze mu bbalaza eno nga bwe boogera ebigambo byabwe. Nze badde nina ensonga ennuma nnyo naddala ku ddwaliro lyaffe eddene eya dispensary. Abakyala abagenda ku dispensary nga bagenze special cases okulongoosebwa wabaddewo obuzibu bwendaba ku dispensary. Nze mbadde ndowooza nti okulongoosa wabaawo special case ng'omuntu ali agent aze kuyambibwa ataasibwa obulamu, naye niye ebintu byebadde dala bihappeninga awo nga omuntu ajja olaba ali bubi yeetaaga okutaasa obulamu abirewo, naye olutuuka wali bamugamba sente olinawo meka ziwera, webibadde ziwera tokola ki toyingira. Nze nina musawo munnange gwe nawerekerako okuzaala. Omusawo oyo bamujja ku naweeki nga puresha eri waggulu nga balina mutuusa ayingire alongoosebwe. Naye tutuuka wali ku mulyango era basooka muteeka wali awasooka sente zimala okukola ki kuba omwami yalina yobi ng'alina okuweereza sente ku ssimu. Omukyala bakole ki kulongoosa. Era twamala kulinda sente n'atuma mutabani wagenda azigyeyo mu banka zijje zisasulibwa alyoka akole ki alongoosebwe. Ekintu ekyo kyali kyapeninga nnyo ne mmuluka kwennamubiru abaana erwannyonyi munjulira waliwo omusajja eyakafirwa mu biseera eby'emabega yafiirwa omwana n'omukyala atasemutayi. Omukyala atuuka ku ddwaliro ali bubi yeetaaga okutaasa, ng'omusajja nyina amala kuddayo akuŋŋaanye sente ziwere ajje balongoose ki omukyala. Bamuteeka ku waiting list bagenda otuuka omulongoosa nga aweddeyo kutuuka ng'omwana mufu wagenda oyitawo time pressure yalinnya edda okugamba omukyala bamudduse kawempe teyatuuka yafiira mu kkubo. Tebaza dokita ayogedde bulungi nti kati lyasumusibwa ne ligenda ku General Hospital. Eddwaliro eryo nze buli muntu ambuuzaako nti wajja nnyinza okuzaalira musindika eyo, era ndiwaana nnyo kubanga dokita Kasirye twatuulanga ku ntebe emu omuto gy'amanyi enkuba gyetonya mbasindikayo kuba mmanyi eriyo omugezi wange. Naye nze ndi maama, abakyala abazaala tufuna obuzibu n'eddwaliro eryo. Osanga maama nga yagenze kuzaala naye n'osanga ng'ali wansi. Byasuumusibwa twasuubira nti ebintu bigenda kulinnya era bagenda kusaawo n'ebitanda bingi nnyo, naye maama neyeekuyengererawo n'amala n'azaala ne bamugamba ebitanda bijjudde ebeerako awo. Ekyo kinnuma nnyo. Ekyokubiri, n'ogenda mu ddwaliro gy'oddukidde, tumanyi amalwaliro ga gavumenti tuba tuddukiddeyo buyambi, naye n'osanga ng'eddagala tewali ne bakuwandiikira genda oligule, ne bakulaga ne woogenda genda ogule wali. Bannange ekyo mpulira nga kinnuma, tusuubira buyambi
mu malwaliro ago. Yambuza okwagala okulekerawo okwegirayo kubanga ensonga zange azituusiza. Okusooka kwonna twagala okwebaza gavumenti olw'eddwaliro eryo. Nze nayirabako hisitwayo mulina ali kalwaliro katunga kattaka n'olwekyo tulabye nga likula naye newankubadde weekito wekiri maama yogedde ku nsonga y'abamaama abazaala. Nze eddwaliro eryo yeddwaliro erindi okumpi kubanga ndi wa municipality ewaffe, naye ngenda nnyo ku ddwaliro ng'omuntu avunaanyizibwa nange eri taata era ndina abaana. Naye n'osanga emirundi mingi abakyala bamaama baffe ne bannyinaffe nga baluma okuzaala, ng'omukyala aluma yeenyola dde na ddeeri nga yeetaaga okuyambibwa naye nga talina nawaatuulako wategeerekeka, ng'ali awo yeebasaawo bw'aba teyazze na kakeeka olwo ng'alina kwesalira magezi. Kwegamba otunuulira embeera n'olaba omukyala ng'alina omuntu gw'atuleetera mu nsi, omuntu gwe tumanyi gwe tusuubira nti ajja okufuuka omu kwaba ayinza okweyagaza eggwanga, naye ng'omukyala yeekululirawo wansi. N'olwekyo ensonga nkulu ndaba yeetaaga okulowoozaako ennyo. Ensonga endala ey'eddagala, eddagala gyeriri tuliwulidde, naye nange nalwazaako omwana omwaka oguwedde. Omwana yalwala twakivumbula ng'alina sukaali, lwali mwezi ogwa kusatu awo. Abasawo bakola bulungi, abasawo sina kyesobola boogerako kubanga baaliwo bambeererawo, naye ekigambo ky'eddagala ekyannumya omutwe ng'eddagala lyaffe lireeteddwa mu ddwaliro lyaffe erya gavumenti okutuyamba eri abantu abasasula omusolo kubanga tusasula omusolo, naye n'akayiso koyinza okulowooza nti kasingi 3 nga nako olina okukasasula. Actually nze naye simanyi nti mulimu ne famasi ey'amaanyi. Bwe naafuna mpandikira nti genda okula eddagala nenzuuka era dokita nambuuza yiye ng'oluddeyo nti nze alinye ne pikipiki nduddeyo era ngamba nti famasi eri awo genda okutuuka wamange ejjudde, naye nga buli kadagala konna kitegeeza nti singa tetwalinamu kasente osanga tetwalizizzayo mwana. Embeeza kino ekimanyiddwa nga bbalaza ekyegerekeddwa minisitule y'ebyobulamu kyetabiddwamu abakulira amalwaliro ag'enjawulo okuli Mukono General Hospital, Naggulu, Mulago, Entebbe Grade B n'amalala mangi okuli n'eri Kayunga Referral Hospital, era nga nabo abasawo abagaddukanye nabo beewozezaako ne bagamba bo tebajja nsimbi ku muntu yenna, ne bagamba mu malwaliro ago mulimu ennamba z'amasimu singa omuntu yenna agezaako okuggyako essente kuliko ennamba z'essimu z'olina okukubako, era nga bawulira be bannyonnyola ensonga zaabwe. Erinnya nga nze atwala eddwaliro erya Mukono General Hospital. Waliwo okwemulugunya kwempuliddeko okukwata ku ddwaliro lyaffe. Bategeeza nti eddwaliro lyaffe saavisi za bwereere. Saavisi za bwereere naddala kukoze ku public. Saavisi ziba za kusasulirwa ogenda mu private ate nga tokakibwa. Abantu baffe abasinga obungi bwe balaba private wing mu ddwaliro lyaffe ery'e Mukono balowooza nti oba oliawo eddagala erisindikibwa okuva mu NMS eriri mu private wing ekitali kituufu. Eddagala eri mu private wing era tuligula mu JMS ne pharmacies endala okusinziira nga abaprocurement bwe bagamba. Ku ddwaliro eryo twateekayo ebipande nga tutegeeza nti obujjanjabi bwa bwereere, era twateekako amasimu nti buli abakalubiziddwa kuba ku ssimu eyo. Essimu eyo kuliko eya RDC, kuliko eya DHO, kuliko eyange, kuliko eya admin. Abagezezaako okuba ku ssimu ezo nkakasa muyambiddwa. Eddwaliro lyaffe eryo nga tulwanyisa extortion, waliwo abantu abali mu komera, misango giri mu kooti, waliwo n'abali ku interdiction, okulaga nti ng'abakulembeze tetwetaba wamu mu kintu kya bulyake oba okukenumula abatuuze ba. N'olw'ensonga eyo muyambisa akakisa k'essimu ezo, buli azze n'ofuna obuzibu please kuba ku ssimu ezo, oba okuba ya RDC oba okuba ya KAO oba okuba ya DHO, choice ebeera yiyo. Kwava okwogera tulowooza nti tulina ebintu bingi nnyo
bitutyanga abantu tuwuliriza ate nga si bituufu. Bannange mututwalira amalwaliro gano mujje mu budde tubaweereze nga bwe tusobola okulaba tuba. So nsaba tujjewo okutya tujja mu malwaliro gano olw'obujjanjabi mu budde nga bwe kyetaagisa. Yagadde okunokolera akamubiri 3 akasookera ddala mufa amalwaliro amanene National Hospital, Regional Hospital ne General Hospitals. Enteekateeka ekoleddwa emyaka ebiri esatu egiyise. Kizibu nnyo okugenda mu ddwaliro bagamba genda ogule buli kimu. Kumbe ebitundu 9 ku buli 100 bya bwereere. Bannaffe abazze Kawempe, abazze Mulago, abazze mu Women's Hospital. Suubira ate njogera mazima na mazima meereere. Mujje mu malwaliro gaffe ebikozesebwa ebisinga bya bwereere. Njagala kuddamu ekibuuzo omusajja omu kye yabuuzizza. Omukyala yabuuzizza nti abakazi bazaalira mu ddwaliro naye ne babasiibula nga bukyali ne bagenda waka era ne balwalirayo ne babeera bubi. Tujja kubasaba nti ekyo si enkola gye twandibadde twagala nti ebeere bwekyo. Naye ng'omu bwe yayogedde nti mugenda mu ddwaliro ng'emukono n'osanga abakazi bazadde bangi n'ebitanda ne biggwawo ne batuuka n'okusula wansi ku mukeeka. Eyo si ntegeka ya Mukama waffe gy'ayagala atukulembera mu ggwanga era ne mu Ministry of Health. Naye bwekibeera bwe kityo ng'omukazi azadde bulungi n'omusawo n'amukeberako n'asanga nti ayinza okugenda waka, tusaba nti bavyeekiti baffe babeere n'obuvunaanyizibwa nti tetubasasula goge mazima, naye omukazi ono abadde alwadde mukyala waffe wa community eyaffe, ate n'ekyokubasasula eno eggwanga lyetulumu ggwanga linene. RDC w'Emukono Ajati Fatuma Ndisa bannabitaka yennyamidde olwa gavumenti okufuula Mukono General Hospital ku ddaali eryo n'agamba ate nga twalina kintu ky'amaanyi kye baayongerako. N'ategeeza muno ebizimbe ennaku zino bye bakoleramu ebya Mukono General Hospital byali bya Mukono LFA Center 3 gye baafuula LFA Center 4 paka baafuula General Hospital nga twalina kimu kituuseeko, era nga bategeeza muno eddwaliro lino ennaku zino gavumenti eriwa miliyoni 750 millions kyokka nga Dr. olw'olumutwe bazaamu esiku ono bwe yalabika ng'agenza okukyalira omukulembeze w'eggwanga n'abako byayogera n'afuuka ensonga, naye ensonga eyo ffe ne tugyebalizaamu. His Excellency the President yakwata eddoboozi lye n'alagira namba 3 mu ggwanga Prime Minister n'ajja n'alabira ddala byayogera ng'ebimu byali bituufu kubanga Director twali ffenna era ne tusanga ng'abamaze okuzaala beebaka wansi. Si lwakuba kye twagala nga Mukono District of Government, naye obwetaavu ne budget tebitusobozesa kujja bakyala abo wansi we beebaka nga bamaze okuzaala, wabula twetaaga gavumenti etuyambe nti alina okikola watakikoledde. Mwesigwa bwe yakyogerako n'abalinga abo kubanga director reports nyingi eziri mu ofiisi ya President, eziri ewa Minister wa Health and everywhere ezoogera ku Mukono General Hospital. Status yalyo, it's not news nti Mwesigwa ye yasooka, kiri in black and white, twogedde enfunda eziwera nti infrastructure eri ku Mukono General Hospital yali ya RFS Center 3
ng'ekyali Mukono Town Council. Kati bwe yali upgraded to Heritage Center 4 era teyayongerwa bizimbe. Bwegenze nebeera General Hospital era teyongeddwa bizimbe. Bano abantu baffe bwe bayitawo ne balaba ebizimbe bya Moraku, by the way, twebaza development partners nga Moraku abatuyamba okuteekawo ebyo bye mulaba. Bambi abantu balowooza nti oba oli awo gavumenti eyabizimba. Kati twagala okuleeta attention the permanent secretary nti Mukono General Hospital efa eri ku drip. We want the government to own Mukono General Hospital. Government should own Mukono General Hospital. It's not an hospital for Mukono district. This is a general hospital for the public. Because Mukono General Hospital is a conduit hospital. Tekola ku batuuze ba Mukono bokka, wabula ekola ku buli mutuuze, buli Munnayuganda alina chance okuyita mu Mukono. Abavuga trailers, the foreigners in our country, tulina more than 500 industries in Namango Industrial Park. Tulina more than 280 factories in Nama. Abo bonna abantu bacontributing to the revenue of our country. Naye wawe bafunira medical services. We should try to do the needful. Twetaage tulabe population ne speed kwe tukulira as Mukono district tukole ekyetaago. It's not being in politics but twagala better services delivered to the community and the communities of God. Bwetwogera ku basawo kaawo abadde too brief olw'obudde. Tulina ekizibu ekya service commission. It's 4 years. Nze buli wenkwata akazira oba ndina mmwe oba ndina local government oba ndina education. Egolo nabadde ne honorable minister of education. Ne mugamba the major challenge is the district service commission. For 4 years. Teriimu. Twebuuza lwaki Mukono other districts balina service commission ne bafuna ebizibu. Si eyali yokka ey'e Mukono nti they were investigating. There were like 5 districts. Naye abalala baabata. Abalala babarecommendinga ne baborrowinga from the neighbors. What is not happening here? Abantu balakinga medical services because tetulina basawo. Not because abaliwo tebaagala kukola. Naye omuntu akola mu mateeka mukimanyi. Bwe baba bayingira for duty basayininga biometric system. Era bwe baba bafuluma basayininga out. Naye omuntu ono omukyala bw'anajja n'omwana nga yeesisa omusujja gumulinnye. Don't think bw'anaasanga omusawo asayininze out ng'ali overwhelmed with work ajakoze during the day. Ajja kuddamu ayingire. Tulina okuba n'abantu abakola shifts at the General Hospital. We are not having that because the Trainer Service Commission. Let's come out. Tulabe bwe tuyamba bannayuganda abasobola okufuna obujjanjabi nga babuyisa mu Mukono General Hospital. Nze siyagala kulowooza nti bakambwe. Naye omuntu naawe okola n'owulira ng'okoze ki. Batono nnyo. Abalina ensobi ze bakoze bali ku interdiction. A case in point waliwo Walabu. Umali omumanyi. Cases came to me. I recommended to the cow. He was interdicted. There is even another woman. Era naye yagenda ku interdiction. Abakoze ebyo ebyetaaga. But at times, abantu abamu by nature bwakoowa ne stress ereeta obuzibu. And okoowa is one of the factors ezireeta stress. So ebimu tubibanenye naye nga tumanyi nti as government tulina okubaako kye tukola okureducing the stress at the workplace. Ye akiikirira minisitule y'ebyobulamu ategeeza mu ebizibu byonna ebiri mu malwaliro ago babimanyi era si bipya ne bagamba bagenda okulaba nga batereeza ku ebyo ebimu byo banaba nga basobola. Byonna yabiŋŋamba dda abadde agamba mmwe kale nno n'olwekyo nze ayogedde nga
mukulembeze yakusonsolamu ebyaffe ebyabasawo ebyabakulembeze byongereyo aliko agambye nti kaawa asobola okutuyambako bwe baba bakuwadde tent ng'ate gwogambye tolinawo oteeka bantu notagizimbira pavement bakiyita batya kuwa eki n'eki n'omukuwa bano be bakyogedde walengedde tinkuwa embuzi n'omukuwa obadde olina ekyetaago kikozese ate ne mukoka omutemera akafulejje ne kayitawo zesirabangayo ennyumba eyitamu mazzi kale nno webanga tenti eyiseemu amazzi mukirowooze omutema akafulejje tewaliwo agenda kukubuulira bisukkakaawo gamba waggulu zendi director wa public health okutangira kusinga okuwonya okuki bwe munaatandika okulwala mwena ne mujja mu malwaliro gaffe tetujja kusobola bajjanjaba bamalawo ne bwena ba gavumenti yaffe eno ennungi oba nammwe gye musuubira eddako tejja kusobola nkiddemu n'olwekyo bwe tuba tukyalina eddagala erigema tukyalina amawulire amalungi agakubuulira ekyokukola otangire endwadde nga tonazifuna lya bulungi tonywa mwenge tojeggulukuka wekuumire mu bigundi oleme kufuna birowoozo bingi mira eddagala ng'olwadde eryo we munaabitwala mu maaso bekujjanjaba ffe kwe tunoonyeza Uganda nti abatasobola malwali tusigazeemu bantu babika bibiri abazze okugemebwa n'abazze okuzaalirayo abasigadde mwenna mutangire endwadde Mukama abampeera omukisa ayongera okubayamba okwogera ebyamakulu Mukama abampeera omukisa mwongere okuweereza bannammwe mubaagale nga bwe mweyagala mwekka n'omukisa ogwo n'ebigambo ebyo lwa permanent secretary Diana Ntini looza olukuŋŋaana ndugaddewo mwebale